Kakati Sebo. Gwe sebo. Bino mbikoye. Bino mpulira bintamye. Intamye. Bintamide no ddala. Wa? Ebiki. Atunoonya atyo. Lwaki atunoonya? Ani abanoonya? Banani abanoonya? Sakityo. Buzibu ki bwe wakoze? Bantu Bantu jasitiko mpalana. Lwaki atunoonya ko mpalana. Lwaki atunoonya? Defense omulamba lwaki atunoonya? Obadde ki? Akati. Kakana. Ye muga yafa izo. Oligino ne muza kakana. Busajju. Just Wabye sabulenya y'omusajja. Bakubba. Ate kuba naawe okutya. Okutwala ko. Eyo sabulenya gyola bwedde woma ne tuliyako ne. Aha. Yoyo omwami. Yoyo najije boyo. Mbo yajeyo bujaje. Alagawa. Omukyala ate. Nkyayogera naawe otambula ogenda. Bw'obeera nga wabesa bulenya ya defense nze wano siriiwo. Omukazi anoba. Leka naawe. Mukwano kakati. Bw'oba watutte. Nga kale wabbyeko bubikatini. Wano siriiwo. Defense bamubba. Kati gy'oli. Kakana mukwano. Mukwano. Olaba. Kakana. Sabulenya kale. Eno bagiyita sabulenya. Egenda kubeefuluma mu bwangu ddala. Mpamwita muga ya Faizo. Mama. Enyeyo. Anti. Mulagisi. Nabagamba ekinaayoganda kituse kulevu ndala. Wajibye. Oba yakuwadde mpe. Kuva buto bwange paka ku myaka. Nze sibbangako ndayira amazima ga Katonda mu ggulu sibbangako. Ate ngaba. Njala yebeera ebba naye sinze. Ye yagikuwadde okakasa. Amukwano tonoba. Nkwagala nga bw'okiwulira. Togeza n'okirowoozaako ekyokunoba kubanga omutima ojja ku. Tugiye mugaya Faizo. N'abazanyi abalala nkuyanja. Anti era ku n'ensonga. Baproducingira mwana mulenzi Bogere Peterson TP. Omwana w'omwavu. Tukalindirire. Saawa yonna. Kagenda kuba kakutuusibwako. Mu King BJ's Production. Okay, tugende masatenete yesawa katandike okuva mu Rainbow Umbrella Blast Studios tutandika butandi satenete sagala bakunyumirize Laser Center wandegeya JB ikyatandika butandise era nga tugende maaso kakati tandikidde waliwo omwami wuno ayingidde ettale 12 Star Universal Pictures kutusaako ikyatandika butandise era nga tugende maaso omwami ono okuyingira ettale nga gyasooba Rainbow Umbrella ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso wuno ku ttale omusajja omukulu omanyi bagamba nti ensi yakyuka emize egyali egy'abakazi abasajja bagyeddiza wuuyo ekyali ntandikwa ajja akwebakweba bw'alingiririza waliwo amulabye bwafubutuka olusuku olumu bw'abakola lwayingira Blast Studios be bakutuusako firimu yaffe etandika n'abala neyeesogga mu lusuku olulala laba omusajja omukulu nagamba wegamba ni ensi yakyuka emize egyali egy'abakazi abasajja abamu bagyeddiza ekyatandika butandisi mu bufunze era nga tugende maaso eno sagadde bagikunyumiriza banyumiriza ate nate mutaka nga baako byaziika mu nnimiro z'abandi efirimu eno egenda maaso tukyatandika ntandike era nga tugenda maaso nayo emanyikiddwa nga Kalooli omulogo yawandikiddwa King Jose the Rock ate nga ziwa Posh Sound Effects Godfrey King ku kamera ate nga Sebufu Aksamo Geoffrey King editor wa firimu Muga ya Faizo producer wayo nagambye negenze mukagwa videos Katerega Medi ye director wayo egenze mukagwa videos wali eri Kisenyi Kibirige Mustafa onagenda kuzanyiranga Kalooli abalaba amalalo ga Namagoye Sebunya endagaano gye twakola Faizo Muga yakuzanyiranga Sebunya Musisi Shafiki ngakuzanyiranga Kikubo basi eno mutaka bwasimba eddagala bw'alaamiriza saaba akyalaamiriza ogenda okwetegereza aliwo omutuuze ayita owaayo olwagawa kiki n'omuntu nno gw'osanga wakati mu nnimiro gy'atakolera omanya laba bw'atunula Kibirige Mustafa oligino n'emuzi yakuzanyira mu kaligi ebitundu byonna
ekyatandika butandise era nga tugenda maaso. Kibirige Mustafa entunula yeeyo kakati bw'atunula bw'ati yasooka n'ajjukira omanyi buli mulogaloga wabeerawo ate komuli ekyo kyabalina okuleka nkyagenderako. Emisamba gyamugamba bw'oba ologa tewabaawo alina kulaba. Kyekali wamusanze ng'aloga n'akakwata. Ekyali ntandikwa. Kyobula badde omulabulwa ng'enkya n'eggulo olina okwegendereza ennyindo n'otazissa ezitakwatako. Ekyali ntandikwa. Bannange. Yatuga akaana k'abandi. Efirimu etandika butandise era nga tugenda maaso. Ye Mustafa Kibirige akuzanyiranga kalooli ng'akwata mwana w'abandi. Kiki ekitemuza omwana ono kulaba mulogo ng'agenda maaso ali mu kikolo eky'obulogo? So omuntu yenna bw'oba olinawo otandise okuba ndi olina okulingiririza kwokola osaanidde olowooza ku kiki ekiyinza okuddirirako mu kulingiririza okwo. Kaka tuddako ewa mukulu wuuno. Omanyi bagamba ennyonyi enkeeze yeekwata ensolo siriŋŋanye. Kali mutaka agenda okujja ku lubimbi gye wennakumye ate ninga atalina kye nakuze. Ye mugga ya Faizo oligino nemuzi. Efirimu eno ekyatandika butandise emanyikiddwa nga Kalooli omulogo n'agambye egenda mu kagwa videos wali mu Kisenyi. Ekyatandika butandise. Ekyatandika butandise. Musajja atunga atandika ku ssaawa. Ng'atandika ku ssaawa bagiyita Kalooli omulogo. Ekyali ntandikwa mugga ya Faizo. Kale nno bw'alima naye atulengera sayidi endala. Yali eri asaawa eno waliwo abalima. Ekyali ntandikwa. Mami nze mpulira nkooye. Wini kyana gwe ekijju kyakubeerera kye. Aba ne mujja okuleka ni mulima ne mutandika kuyonsa buyonsa nkuume. Mami wampadde awali kalanda lugo byana byakyejo. Wagambye osobola okulonda amalanga. Wano we muba muli emmere gw'oyagala osooka ku lujjuliro. Ye gwe weekwata emimondo emisava naye okulima toyagala obadde otya. Saagala nja kikuba n'enkumbi mu mutwe. Maama kyana kyejo kamala. Nze nyenyuse onnyukawa mpozi nga nkuzaalukuka. Ekyatandika butandise. Kakati eri tulengera family bagenda maaso n'okulima. Taata yona asaawa awapya awalina okuleka ndiba wasimbibwa awapya. Taata agenda maaso ye taata w'abaana wali wetulengedde omukyala balima sayidi eri omwami alye n'asaawa bagezaako okusambula. Ye mugga ya Faizo. Omanye ensi mu buliwo oyinza ogitunulira ng'eyagikoowa naye ng'ate yo ye yasinga okukuba esinziira ku kibooko zeekuwa. Ensi w'ogimanyira nti yakoowa ekukuba kibooko etya. Kati aba akyasawa yagwa ku muggo. Kino n'akitwala ng'omukisa okuba nti ayambiddwa okugonza embeera. Kiki ate bannange sire kyatandika butandisi. Buli muno mwajja mwemu ndabye bubi. Ndabye bubi n'okulya emmere emu nayo kireeta kamunguluze. Ono kamunguluze yankuba. Ono omukazi namugambye emmere ampereko obutunda anzisa emiwogo. Kati obwongo bwesibye nnyini ndabye nga bw'abadde nnyini. Kumbe teyalaba bubi. Talabye bubi bannange, talabye bubi n'akamu. Teyalaba bubi. Kiki ekiri mu nnimiro? Kyakiri mu nnimiro. Yatandika olutandika si lwakwe. Efirimu yino ekyatandika n'agambye bagiyita Kalooli omulogo. Evuddemu Emmy's production natenga bulijjo. N'agambye eminze nkuweereza. Era mwenna abawagira ebina Uganda byaffe tubaagala nnyo okwetolola ensi yonna. Kaakati tubibatera ne ku YouTube wali eri. Osubscribinga L/Films.
tugenda maaso yo subscribe naye nga tukugamba nti osobola bulunyoze tusaako mu dduuka lino eryakagwa videos Kafumbe Mukasarodi omusuubuzi sirimu egenda maaso kakati okuddano waliwo omwami ayambalira gambuutu saagala kuntawaanya agenda ayomba kiki ekimuyombesa bakadde bedda baali bagezi egaali bagipaka ng'ajjako olujegere omubbi aleme kwanguyira gitwala kakati musajja atunga akwata egaali eno waliwo ekyamusumbu yedda era awulira obwongo tebuteredde mpozzi ng'amaze okubaako kyatereeza kiki ekyamutawaanyizza ekyali ntandikwa aba agenda saagala kamale n'okugjamu etazaala omuntu n'alyoka agamba mbu ekibanja kitutte bwe batya bano batwala ettaka lyaffe oli nagamba mpa wennimira bw'omwazika ate ettaka liba lifuuse lirye serwajja okwota ate nabawafuuka nyinimu maka omwami ono agenda ayomba byayomba bya ttaka waliwo eyamuyazikako ettaka ate nabika lifudde lirye ekyo kijja kimuyombya ng'ajja n'eggaali efirimu yaffe ekyatandika butandisi nagambye kuva mu Emmys Productions natenga bulijjo kati yatuukirawa ewa Ssentebe njagala ku Ssentebe gyali abaana ba Ssentebe balina empisa ng'era abaana ababuulirire bwe baba omwana atali mubuulirire omulabe era bw'akula tabuuza bagenyi buli muntu amulaba ng'ow'emyaka gye kati omwana wa Ssentebe ng'agenda ayite kitaawe saagala musajja atu ebirowoozo byalina biyitirivu nnyo naye bya ttaka siyinza kubbibwako ttaka nga ndaba era ogenda okwetegeeza Ssentebe ng'avaayo namunange ononsonyiwa okujja kipayopayo mu lulimi oluyayo oyinza ogiyita entyagi omuntu okujja gawanye namwazika ettaka kati musajja atu ensonga ze zimuleese zikwatagana ku kalooli yajja neyo yazika ettaka lye ewa muzeeyi Ntege era n'amugamba ni ku ttaka lino likwazika eryange esaazikira bwereere yamusuubiza obaako akasente kamuwa naye kaakati we bituuse Ntege ennaku emuluma kuba kalooli alabika ettaka yali eddiza omuntu we balimira ku ttaka abala balowooza nti liba lirye naye ate oluusi aba lyazikiddwa bwazikwa yagamba nti tagenda kuleka yagenda maaso n'ekyo ettaka kalooli bamupangisa pangise kyokka bagambye mbu alina n'ebiwandiiko ebiraga nti lirye so nga buli ttaka litundibwa kyeyamani ateekeddwa okuba ni alina kyalimanyiiko ekintu ekyo no kimukubye wala nnyo ngenda kutuukayo efirimu egenda maaso kubanga kalooli yefudde kirala nnyo ku kyalo kuno tebaagala kalooli kwefuula bbereeje kalooli yeefuula atya bbereeje obwenkanidde awo Ssentebe ng'agamba ekitulina okuleka ntumubuulirira tujja kwogera naye aneti jangu mpe kooti yange nendaba muzeeyi kalooli era Ssentebe omulonde kye yakola ng'atumye kooti ye asooka alekera ewa kalooli ambuuze lwaki agenze maaso n'okumalako batuuze banne emirembe nga yeddiza ettaka eryo lye bamwazise ng'alowooza nti yaligula ng'ayambalira kooti kaatuddeko ew'omukyalo ono ye Nalutaya Latifa oligino nemuzi nakato Nalutaya Latifa ava ku waya ava kusika waya n'abaana be omanyi ataakolerere taaliire kati agenda otuuka ewaka sokolindeko ewaka temwasibyewo mami twasibyewo byana byakyejo kamala ebyejo biwumanye abaana alina ekyejo abatibula oyogerayo naawe ekizesa olinga yerabiridde ddala kitamu nga kadi balowooza taata alabika yakomyewo tayinza kubanga akomyewo ono omusajja mumanyi alabika taata naye batyayo mukebere genda mukebere mu nju maama naye muntu mukulu naye enju atyayo ayagala bwe wabaayo empi omwana wayabika ettama kimulaga ne waliyo ekireyo kati alina gwasindiseeyo balabe kiki ye Nalutaya Latifa original names
kati kumba omwami ono bamusunye emiggo yasibidde waka ali eno omwana ogenda okujja panange taata wooli temumpoganira nze mmanyi kyendiku ng'akwata kambe kuba bakomyewo baba balina okuwaata taata bamubba ekibooko ne bamunyoza ekisambi ky'empale okugulu kuli offside kati omwana nga mga taata yaliyo yebase naye yebase wali mu gundi yebase ali wali mu bijanjaalo kitammwe yabadde ki musooke mulinde baanamwe muyina eddalu naye kitammwe alina zibu kiki ekimuwotoliza essaawa eno taata awotose eki bano nga basembeza mmere bagende bawaate kati ogenda okudda eno waliwo kalifujjo ajja akola abantu abakolako effujjo nyini ovuga gwe mwana gwe wakula otya abaana balina eddalu mwakula mutya ovuga kyoyendereza ekyanagwe bannange bamwakula mutya ate kalooli n'ebyana bisiiza eddalu kino kitabani kya kalooli kitaabwe mulogo yenze mutabani wa kalooli ate nvuma mpola taata alina amayembe bagewanyisa kale nosanga abatuuza ku muluka nga bayinza okuba ni omwana yeewaana ne kitaawe olwekyo kye balina ekyamaanyi bano beewanyisa mayembe era mwana nasindika omusajja namusindika omusajja njakuku baana balina eddalu abaana bakola effujjo ku bantu era beewuunya kalooli ono lwaki agenda mu maaso n'okulayika n'abaana be bonna bonna ate babamalako emirembe kalooli ng'omuntu yatutama naye n'abaana be bennyini oleka atandise otutama kalooli mulogo era buli omu amumanyi mulogo kyokka ono gwe yali yawola ettaka oba gwe yayazika ettaka yamupangisa n'atuuka n'agamba mbu ettaka lirye tugenda mu maaso kyokka n'ekyana kya kalooli kimusumbuwa egenda mu maaso kakati nitwaga tumanye ludajja biggwera kati mukyalo ogenda okujja owayi taata w'abaana Saalongo obaire kibookyo engoye zonna ozizayiziza ndaba ebisambi biri offside kiki efirimu egenda mu maaso ate nga ekyatandika ndeka kiki ondeka nkosa tonkosa pannange ate watandise kiki kino kyendaba yenna lutaya latifa mwami siruwalira eri balo bayinza omuyiri byanotaya ebigambo ayogera abikoma wakati balo ne bamuyiri byo bwenkanirawo ddala nga balo kweri balo mbu bamukubye emiggo ku lubimbi omusajja gwe nkulabye wayiza obunafu olayika tokyagala kukola bba wange tokyagala kulima muko tonkwatirira ekyamazima omwami takyagala kukola mbu luddamu olubimbi kyolukuba omuntu emiggo musajja gwe ndabika olabika amakuba galagandekera kati obuvunaanyizibwa bwonna bwonna leka bondekera ate nga twagambye golina okusambula ffe netukabala okiwakanamu kyenkugamba nange ndabye mukazi watondabye wowe maama musajja gwe kenkuviire siina gakutuga kuba ojja kunyiiza nkutuge eyo netuvaayo kaka tuddako ewa kalooli omutuuze abasinga bamutya mulogo bagamba mulogo omulaba musajja mukulu naye atunula nga lukoma jembe kati aba ali awo nga mutabani we kalifujjo abaana bakola effujjo ku kyero akimanyi taata abo alina amayembe amakambwe bwe bavumako oba ojja kulogwa kiraba nko tata ngu webasi efirimu egenda maaso
kati omwana ono yeewuunya taata okuba yawumulidde essaawa eno kati kumba okuwumula kwa taata omulaba eringa olambula kati kino kyekiseera nange mpumulemu ayagala alekerawo okulabika nga abonaabona kikyayita okubonaabona kubanga buli waba alimira abadde yeyazikangawo oluusi okupangisaawo abantu wano ye alina ettaka ekkalwalire balina ettaka eggimu kati ayagala ali bajjeko ku mpaka agenda asimba eddagala mu nnimiro z'abantu abantu ebibanja ne babivaako ne babimulekera ye n'abitwalira obwereere ekintu ekitali kirungi n'akamu ate si ekiraga nti omuntu omugagga omanye ettaka litulina kati ettaka lye bakabba liyitirivu nnyo balibbyeyo ekibirige ne mutabani we n'amayembe g'alina era baagala bagende maaso n'ekikolwa ekyo ekyokuleka ne babba ki ettaka firimu egenda maaso kumpi ekyalo kino kyonna wekiri kyonna kyonna ekyalo kyaffe kyonna ettaka lyaffe mutufunza onsanyusa buli lunaku awo byonna byokamanya nze musika era bifaako efirimu yaffe egenda maaso era omwana alaba nga kitaawo obugaga bungi bw'alina sente nnyingi yabbye taata abbye amataka g'abantu era omwana ono yalaba ng'amataka ago taata yere inewaafa ye yabaasika tugenda mu maaso kakati ogenda okuddako ewa mukyala Nalutaaya genda mu maaso atereeza nyera mukyala obuvunaanyizibwa maama Jane kitangu ogenda oyite taatawo omuzuukuse musajja oba yatandise bubadde ki sawa mmeka zino mwasajja yeebaka taafiire mugundi egenda mu maaso taata bamuyita ebweru atyayo ekyamugye ku lubimbi we yakinyumiriza omukyala yakiwakanye ayiika alinga malaria owange kikyate owomukwano omukyala ogenda okulengera n'ebintu byadenga ebyolubalaatu naye kirabika taata b'abaana kati ate kiki munnange omuntu newemba nina kyenakoze afazadde okiŋŋamba neneetonda aye n'otanyeegera bw'otyo omukyala nalowooza byamuzanyo nakubiddwa kibo nagambye bankubye nze buli wamu wannuma ova nkuba kibooko mu nkizi naye ate ebiwowolo ne birwala kadi mpulira n'akataago kagala kwesiba akataago nenkugamba ebinno nsekedde olowooza nsaaga kadi omukyala era alabanga ebyomuzannyo bannange sawa 11 bagenda omubuuza essaawa omukyala ng'obudde butuuse kuwungeera okuba ku kibokozi byalo kibokozi bagamba ezikuwosa omuliro naye zino zeebasa otulo saba kuyita ku taata w'abaana saba kuyitako ate bwezza otudde mu mulyango saagala alina entondo zonna talina zokka naye alina zonna efirimu yaffe egenda maaso emanyikiddwa nga Kalooli Omulogo era nga nagambye egenda mukagwa videos Kafumbi Mukasa Road wazisanga era nga nammwe abasuubuzi omulina okulaga so nabategeeza firimu y'ekina Uganda eno bw'oba toli publisher tokubamu kopi nga sigo wagiguze ku producer waayo tokubamu suubula otunde naye okubamu kopi kimenya teeka egenda maaso bamuleetera owange tonsitukiramu buli lusi tukonde onkosa banye kibadde ki twala eri nakanyama yakuluma munange mwami ojja kungutula enseko naye nali simanyi ndi abaana ekyejo gye bakijja wuwo mwami wasiiga abaana ekyejo mulabe yenna omutwe gumulinga ekyejo kati ongamba otyamu bakubye emigongo sambwe ennimiro nekkuba
ennimiro ekuba etya omuntu mwami toyagala kulima mwami wange ngamba kimu toyagala nze nja kulima mukazi wonsobola mukazi munange efirimu egenda maaso kakati no balowooza byakusaaga bali mu kusaaga balowooza bya lubalaatu tugenda mu maaso bagiyita kaloli omulogo kakati ne tujja tudda eruta ebitabani bya kaloli kirayi kitulanga gye kiva tuba tuli awo nga waliwo atuuse ani genda okwetegereza ssentebe kirama twatukidde ku makya kiki tatawo gyali efirimu egenda maaso anzaaliwo ssentebe yajja anoonya taata abaana bano kati yamugaa byonna ebikulese bimbuulire kuba taata waataba nze embaawo ebisinga byonna yabikwasaganya taata waabatali yamugamba mbuulira nze oli waabataliiwo yaŋŋamba nze musikira kati waatali nze nkolawo kyekikuleese nga kikwata foomu nga mugatu sireese yiyo ndeese yange yogerera wano mpulira bagamba amalala ge gakulembera ekigwo buli wooba okulembeza amalala omanya kigwe kyekiddirira efirimu egenda maaso kati maama ogenda okwewuuza mukakalooli omwana waawo atalina mpisa omugenyi najja omusajja omukulu ku kyalo vaayo sajja omukulu ku kyalo najja n'otamuwa ntebe gwe ssebo ogyeretedde otudde abaana mwagala kutuswazaswaza buswazaswaza wamma ssentebe ensanyuse nnyo kulaba omwana tayinaamu yadde nansa era ssentebe yeewuunya nnyo omwana ono mutabani wa kalooli kubanga abasajja ebiseera ebisinga bw'ozaalanga omwana omulenzi oluusi oba olowooza weezadde naye ate ekisinga okumalamu amaanyi omwana kwe kubani embeera ze ziba bwe zityo nga teziri mu nsa efirimu egenda maaso mbadde sisuubira namusi kano tuba tuli awo awummula namu waliwo kitabani kya ssentebe ekirala ekizze tusanyuse nokukulabako ssebo kiri wano ekiruguya ssentebe yazaala ekisole kiwala kitabani kya kalooli kalooli yazaala ekirugubya ayina ekiruguya ki naye waliwo omwana wa ssentebe atalinamu wadde akawowo mukamwe abalukanga ndebe mukulu kalooli mubuulire ensonga ezindeese omwana atayina bannange omusajja yazaala abaana ssentebe yeewuunya nnyo kalooli abaana be yazaala bagenda kuwangala batya mwene ensi kubanga omuntu lwobeera n'empisa ezitali nnungi n'abantu bakweyana bakudduka ssentebe okuba ni bakulondanga ssentebe olina okuba ndi ogwana obwa ssentebe kakati omwami ndowooza abadde yeebaseemu oba abadde ayonsa mabeere mama mayembe ge ayi kadde ayonsa mayembe nze mbadde omanyi kalooli engeri gyali omulogo bw'abadde awummudde kubanga mu lunaku lw'eggulo yakooye naye nga biki byakola akeera kuloga bantu abaabulako kimu kwogera amayembe gamenye nnyo jjo amayembe gamenye nempulira ddala nga emirembe gimpeddeko yatuula nsanyuse nnyo kulaba mutya baabo ensonga ezindeese wano ensonga zempulira ku kyalo kakati ssentebe alina byagala bibe nga bitereera abatuuze bagamba nti babbiddwako ettaka lyabwe gwe bw'oba ozze kwogera ku byattaka saagala oyogera kigambe nakimu ku byattaka nyini onzije ne mutooto wange oyogere ku byattaka nti ate abantu bagamba ndi ontegeera bulungi omanyi bulungi saagala kundabika adi onzanyirako nze ze tebanzanyireko kirabika ekyalo kino wadda sebo wayagala dde okuleka adi weddiza ekyalo abantu ogenda obajja ku ttaka lyabwe sente wegendereze nze kalooli tontegeera butegeezi ssentebe naawe eyo entebe y'ekyalo nja gikujjako ne wootudde njaggulawo asooka kuloga
omukyala yeewuunya lwaki ate sente bumbogolera gwenze nakuwasa munju muno nze Kalooli era nze enkuba gwokaaba ekyo kijjukire ne bannange empisa si nnungi ezo zoyolesezza ate eryo omukulu w'ekyalo efirimu eno egenda mu maaso gwe njagala omanye wano nze nnyiniwo bwe mba nina abantu bange benzyeko ettaka lyange gwe saalo nyingirire sebobba abantu amataka ngenze naawe eriro nja libbawo tonegendereze mulaba olukoona bukooti bukulinga jjalo wano wange Kalooli yataama nze bampita Kalooli omuwulira yali wangi tebankangakanga Kalooli takangibwa yakanga maawe kale n'abantu babbyeko ettaka Mukama Katonda affe ate ng'abaloze efirimu egenda mu maaso kale okudde eno waliwo ali mu kwoza ku ngoye nga mugikola mu bulungi obwegendere omu ku batuuze mwami Ntege ng'akwata ejjambiya bannange nno ettaka lissa lwakuba ebiseera ebisinga abantu ebyo tebabitegerera ku ddala ali wano awagala jjambiya ye kubanga ettaka lino lyaki yalikolerera kati ate okwazikawo omuntu n'ayitawo we ekyo kimugirako ddala wayeeza okumutwe efirimu yaffe egenda mu maaso naye kati olwo taata singa gwakutuusizzaako ekikyamu kyonna efirimu egenda mu maaso abaana bano beewuunya kubanga kitabu engeri gy'annyonnyola mukulu Ntege abaana ba Kalooli empisa tebalina kubanga limu erivubuka lyamusanze mu kkubo ne limuba n'ekigwo ku ggaali musajja atukataafu n'ekisago njagala muleme kunswaza laba nga nyammwe ebbanga linawangala naye saamufuna muzibu baana bange era taata wano we yajja okuleka ndi abuulirira abaana bano munembe begendereza temukole fujjo ku bantu era temunswaza kuba nyammwe yali mukazi muwombeefu saagala ate mwe mubeere bantu babi katudde wa Ssentebe Ssentebe yeewuunya ate yalina okuluŋŋamya abantu ku kyalo naye engeri gye bamuvumyemu baaba bamulaze nti talina makulu abirowoozaamu nga ye Ssentebe abantu bakoze batya taata abadde taata ali mu kweyogezanga ebigambo bimusala mutabani we najja awulidde gwe mwana gwe tobanga wawuguse mpulidde nga mpita taata ne ŋŋamba kenzije taata mwana gwe tobanga atandise emize gy'okunywa enjaga ate omuntu owulira otya ne bakuyita efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso kakano taata waali ali mu kweyogeza bwe yeewunaanya ye kennyini yeewunakanya ebintu ebigenda mu maaso omutuuze omu afuuse ekizibu abbye amataka g'abantu naye nga bobbako abantu amataka gaabwe kitegeeza ki kitegeeza kwaddiza kyalo ekyalo kibe nga kyo wekka oba ekintu ekifaananako bwe kityo njagala olabe efirimu egenda maaso kakati munnange ogenda okudda eno omwami ono kanyama yabadde nakanyama amuluma ngeni bannange musajja gwate leero osimbudde laavu kale bannange singa bulijjo ofubutuka bwatyo ojja kuntanguula kale n'amaka agataliimu kukiika sebo nno n'amaka gabanga nsi kuba omuntu yenna anoonya obukulembeze oteekeddwa okuba n'amaka osobola okugafuga obulungi kati epalamenti y'omumaka oluusi awamu tetuula baneetudde leero naye olutuula lwetudde omukiise musanyufu kwekumidde okwo bannange kyokka nali nangamba siina musajja alina ku nsumbuwa ndowooza naawe olabye
Ssemateeka akanyiriri dali tebakasobola kambendinga abalala. Ono yakakuta akanyiriri n'akambendinga. Lwambiri guno kunnuma naye njagala n'agamba ate kati kyensaze buli lunaku ssemateeka akanyiriri kalina okuba kasomebwa. Owulidde kuba kyetaaga eno nembanga buli lunaku kukiika ate nsazeewo okukiika kube kwakumakya mutuntu n'olweggulo yava akwata eŋŋoma ye yagenze kuba ŋŋoma ye. Efirimu egenda maaso kaakano tugenda okuddako ewa Kalooli ali wano ne batabani be tuli bagagga ono musanyufu naye abaganda balugera bagamba ebibbe tebyala kyokka omwana omusanyufu kubanga taata we abbye ettaka era bagagga yamulonda n'okuba omusika kati nanana bino tabyagala muyitiriza okubba abantu n'ebintu by'abantu wano n'ettaka mulitutte bintu si birungi ebyo taata. Omwana weatukira ogamba ku kitaawe wanjamba sirika ne kamugambye nakoowa nonkuba n'okunkuba era guba mu lululu olwo twala eri taata alaba ng'omwana ono alabika si wuwe kubanga ekyamufuula naberuberu nzija mu bigambo byoggwe nja kukukula empi vakono taata akusonywa nitwala eri nja bagwoyiga okwogera tamanyira nja kisamba kirabe kitunula ng'omukombooti. Kaakati oluvannyuma efirimu egenda mu maaso nitudda mwana mulenzi ono we yali asaaba olusoba aluleka ku ttale era okuva olwo abadde taddanga ku nsiko okwo. Kaakati mu kaseera kano kennyini omwami kye yakola jangu ndage atyayo waliwo emigga egyamukubwa ng'ekikuba kiringa ekikuba ente. Ekyo ekintu kyamala nnyo amaanyi era awula tayagala kwesembereza ludda wano. Efirimu yaffe egenda maaso akatumanye lutala gye bigwera awo we bankubira kebera naye nga tunoozireka ne mwami naawe osaagasaaga nnyo. Kati kikyogamba bwe ekyakugaana okusaawa kikyogamba ekyaku yalaba omwami munafu omwami jangu tusaawe omukyala ng'atandika nze siina kyendaba wano nze gwe nkumanyi jangu osaawe bebi yalaba tewali kiriwo. Nze mukwano siina kyendaba otiira bwereere there is nothing ya mukyala ojja kundeetera obuzibu mukyala jangu naabwe teri kiriyo. Olabye ensaayi wagamba olwaba okusaawa mulundi gumu ontwala lwakuba nkwagala naye kwe bayita okuwalaawala saagala byakumpalaawala ng'amuwalaawala kanyongere n'okusaawa omulundi omulala olabawo ekiriwo. Totya taata w'abaana simanyi walwadde naye talinaamu katempulika yamukwata kawulo oba ayokya. Omanyi omuntu ayokya ako kaba kalaga mulwadde kwata osaawa olusaalo tya kiri ekyali wali ovaayo ku kintu ekikuba nga togalamidde kwata kwata omugga osaawe bebbi ate ngenda kuddizaako balongo ndaga mukyalo ojja kuleeta obuzibu ogira osaawa naawe bebbi kamale n'okunoonya wenkojowa ereka ng'atandika okusaawa asaawa ali ku lukanda akandula
wano baagala kusimbawo muwogo n'obukalasa asaawa yasaayira nno ddala okwetegereza abadde asaaye mukyala obadde ki agenda okwetegereza mukazi gwalaba mukazi we gwalaba kwini obadde eri ate badde nkusaayo amagulu twala eri naawe nze yagenze eri mu sefolooza ate onugamba kuntemawa badde amulerudde bannange toyinawo oyo kya toyinza kuba mulwadde lindako ndeka ojja kunkubyanga luli bannange omusajja wange agudde ddala maama ndabye musajja wange agudde ddala nfudde nze efirimu egenda maaso ogenda okudda eno bano bali mu kulima bano bali mu kulima nekisa kyenkuuli ulira yane kanene kasajja kamanyira kana keita kakalooli nze nkubuuli bannanga akakasajja kantama buli lugambo olutambula ku kyalo lwogera kutamwa kalooli kuba mayinja we ane oba abantu baba kyali awo nga kitaabwe sajja ketagana kusoma ne tukakuba bugera mpola taata yabagambye tebakole fujjo ate bali wano baagala kuteesa bakube kalooli gyabaguta baagala kuba kalooli gyabaguta munimire ndabe mwami kalooli bakasoli bamukyemu kati we yali yawa kalooli okulimira ayagala amanyo bayakunguddemu ebibye then talina nekimu kyalina kuddamu kulimirawo kanzije egenda maaso efirimu egenda maaso kati olabika onafu nga kati akola kintu nekyo omukyala yalaba ng'omwami yeekoza tokyagala kulima kyoba oŋŋamba toyina kyokola kino oba yala kutulaka nga tokola kiŋŋambe lumu manye nti nze nokolerera amaka gano era nze taata waago kuba ŋŋamba otya mbu simanyi waliwo ekyolaba ndi eri ate oŋŋamba mbu obadde ontemye oli muyaye ngini gwe atali muyaye limayo endembi esaayire yagamba kanneesaayirewo babi ebyo ewagenda oku bas tunulira firimu efirimu egenda maaso yamansukirawo yamansukirawo musajja gwobadde ki obaire ekiboogera bwatunula bannange kulyanga kikutsa obusuji tambula ogende kazigwe lwaki tovaayo ne tugenda bwisaawe kati emisota wano giriwa bw'alabye emisota leero omukyala gyatalaba tajja n'akuddisamu n'ekigambo kye batadda musajja lwa busungu tambula ogende nja kubisaawa n'abaana bange we tunaakoma we naapakasiza n'enteekako apakasa nange muzibu efirimu egenda maaso efirimu egenda ng'atandika esaawa asaawa ali mu kusaawa kyala ono mukyala mukozi nnyo era teriyo kiyinza mulemesa ali wano ayiguliza kibooko wulira namugambye wuli kibooko yokuberenga etete lisiwa amayembe egenda maaso kati ono yazze wano we yali yayazi kaloodi alimire kalooli
yamwazi kalimira awo kaalo kalooli kule oba agenda bikola atya saagala bijanjalo okukuliramu. Efirimu egenda mu maaso njagala gyemu ebibye byonna saagala kumalako mirembe. Efirimu egenda mu maaso saagala kumalako mirembe. Ye Mr. Ntege yeegayirira Katonda amuyambe kalooli ave mu nnimiro ye. Yamwazika bwazi si n'entaka ayagala lyeddiza. Aba akyali awo genda okwetegereza akaddiba gye kaava. Ettaka kalooli lye yali yeddiza ne wajabaawo akaddiba. Ntege n'atandika ettaka bulijjo alina yiika za ttaka so si yiika z'obuddiba. Amazzi gakoze yiika wali eri nga yakaddiba. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kaakati ono yatuukira waka mpaka munju. Embooko ze bakubye mukazi we yadde akaaba. Naye musajja muli bazibu maama. Musajja awagwoyita n'atakuye. Taata Jeni mu kisenge wayingidde tayinza wadde okuyitaba. Taata Jeni embooko zisiwanga mu nnyango. Embooko ziringa mu nnyango. Yavaayo. Owulidde? Twala eri. Okuvaayo n'ogaanira. Oyo musajja kigwe kifana kazi gwe. Oyinza kati kwata gwe sizompe empale zo. Nagambye ovayo n'ogaana leka naawe bakugabanye ku kibooko. Kiwe kikanula amaaso n'okopenya mulendo. Mulungi ne mu bubi. Tolivaawo. Yamugamba mu bulungi ne mu bubi. Mayinasi emiggo nga tekuli miggo. Nakugambye. Nakugamba emiggo giri awo n'owakana ogiwulidde. Kiki? Abaana gwe tonkwatako tebannakuba. Ndeka. Gere embwa zakombamu muzungananga mizozi. Muzunganira mu nsiko eri gye twa mujja kugiraba. Ate mu nsiko waliyo. Mwali mulabye ku nsiko ekuba kibooko. Maama. Ensiko ekuba kibooko? Maama. Bino byaseka busesi. Teriyo nsiko ekuba. Siwali nsiko awula bambi omubiri gumutujja. Mubiri ensiko emukubye. Mbwe ensiko emukubye. Efirimu egenda mu maaso. Maama ate kibooko ze bamubeezi mutabudde nnyo. Taata zamwebasizza. Ate maama zigenda mwosa muliro zezo. Evaayo mpulira. Taata amanyi n'eddoboozi lyazo. Nti bano okimanyi taata batunywako enjaga maama batunywako enjaga. Zebadde simanyi nali manyiswaga. Kumbe taata bakibooko ne bamuyuza empale y'ekisambi. Nga lwaki bagamba mbu simanyi waliyo emiggo mu nnimiro tumala kakasa. Bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo. Bayibuli negamba bamukisa nnyo abakkiriza nga si bannakubwa. Egenda mu maaso. Kakano biwala bya Ntege birwano biri mu mavuunike. Taata yasanze yiika y'akaddiba mu nnimiro. Wowe baana bange! Baana bange munyuke baana bange. Kiki naawe? Munyuke namwe oba munyuke oba muganye mweraba. Munyuke bambi. Omusajja ayinza okuloga akuteera ejjembe mu luggya. Nga buli ofuluma ewuwo olaba nga ayingira amagombe ennyumba n'ogiddukamu. Kiri kalooli kye yakola. Oli kalooli muka. Anti laba ettabu. Nagambye kudduka sikava va mu kinnya ky'ekitooke n'agudde mu kinnya ky'ekitooke. Agudde mu kinnya ky'ekitooke. Efirimu egenda mu maaso. Abaalugerambo w'empaka ayinamu ebiri. Efirimu egenda mu maaso tudde wa ssentebe.
Ssentebe asooka kubaako kyalowooza. Kati bw'amala okubaako kyalowooza n'ayiya ekyokukola. Njagala olabe. Ssentebe alina kyalowoozezza okukola. Yakwata ejjirikooti ye. Taata simanyi gye yalaze. Laba. Inako wendaga wano. Akano taata. Nze yintege. Ye taata. Naye Kimbowa wabazze. Ye taata. Mugamba agende alime emmanga eri. Ayi taata. Kankomewo. Laba. Nga yeeyongerayo. Sooka oveeyo. Efirimu egenda maaso, vaayo. Efirimu egenda maaso. Wanji? Simanyi nga gyabadde angambye munna agenda Wantege. Wantege? Bano bagenze. Agenda okujja nga taata mbw agenze. Alazeewa. Taata naye ennaku zino nga yeeyogeza nnyo yeka oba kiki? Kakati waliwo ajja ng'asanga ssentebe. Oddawa. Amadde ngenda kayonge ewuwo naye simanyi ba Anet gyali. Anet muleseeyo gyali. Odda waka. Kankutumeyo okwo. Twalirayo ko ekkooti yange eno gimumpere. Ekkooti yange ogimpere Anet. Endako eno wa mukubu Ntege. Lengera. Kakati Ntege yanywesa olubimbi terunnawera. Ne bakomawo ewaka 10. Ekyagudde ku kyalo kibanyula tebannatuuka kunnyuka. Ekyagudde ku kyalo kibanyula. Woowe. Jjukira ssentebe yeebuuza obona omwami baakomawa ne Kalooli. Kalooli yamuteredde yiika y'akaddiba mu nnimiro. Bawulira Kalooli afuuse Kalooli. Kalooli yafuuka. Ffenna tujja eri munni. Egenda maaso. Baba ali awo genda owulira ayita eryo eddoboozi lya ssentebe. Tege. Kyeya kiki? Yangu. Ssentebe yazze. Namuwookera. Bane mubadde ki? Batya okufuluma ebweru. N'agamba nti kakati omusajja ono alabika ayagala kulabika ettaka litwaza amaanyi ga ddogo. Yasima ebijanyi. Wonna we yali yalimira bwe ngenze ndaba bayakunguddemu ebibyenze nga nedize ettaka lyange asanzeyo yiika y'akaddiba. Tege ngamba kimwolaluse. Ssentebe yawakana. Waliwo ekintu kyebulira omuntu nga tayinza kikiriza. Olaba ddange. Laba bano. Jangu tugende nange egenda maaso. Kiyamani ku kyenda byeri siyinza kuddayo. Ate kati egenda maaso. Tugende nange sobola kuddayo. Ennimiro yange gye nagula ne basiba mukasooli nefuuka amazzi. Jangu tugendeyo nkakase. Kiyamani wanindese. Nyamba tugende muzeeyi Ntege. Nange neerabireko. Kyongamba okujjako Amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Ssentebe ekimugobye mu nnimiro amalogo gayitiridde. Kale abagamba mbusi mufulumayo. Ono yeekudde ku kadde ya munne. Ntege. Chairman ayagala kulaba ddala Ntege kyamugamba ekituufu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Bano nga beggalira. Kakati abaana bano Jeeni ne munne nga bajja batugamba batya mbu simanyi emiggo mbu simanyi emiggo. Naffe tumala kakasa
naffe tumala kakasa gwe aba we bazanyidde obwedda bano laavu ye baluma kati waliwo basanze ekisinde kumbe maama obwedda ayingira akasiko ng'emiggo gimutta bano abaana balowooza maama ne taata laavu kati ebattira mu ttale wano basiitaanye olaba wali guli mugongo gwa maama babadde mulaavu kangezese ndabe eno laavu taata babadde beekwese ne kasala nako katudde kasaziyo kali mu lusenke ku ttale baseka kibooko baasi eri gali amayembe tegalina wegata gwabadde ki wewe mama ulira embooko asiruwanire eryo nnimba onimba ogezaamu byataata ne kati ate gwawakane nnyo bagiyita omulogo kalooli omulogo efirimu egenda maaso omwami n'omukyala bali munju bamanyi abaana bali bweru kumba abaana embooko ze babakaliza nabaleerizi basiiwa egenda mukagwa videos kafumbe mukasarade CTU video club era nga nagambye omusobozi wolaga nkiddamu firimu y'ekina Uganda tekubwamu kopi era kopi entuufu obeerako kye bayita security device okuva mu federation UFMI gwe wenaagula firimu nga tekuliiko security device manya firimu eyo emenya tteeka taliiwo funa firimu entuufu ku kitunzi omutuufu mpangisa egenda maaso sisobola kukola ki kupangisa ttaka kalooli ye muntu kati emige bamala ogiba kuba omanyi bagamba kabusiru yasooka kabugezi aba wa luvannyuma kati maama agenda maaso agamba bino byonna babatuuseko ereka kalooli yabibakola kubanga kalooli bukyanga abagamba mbu simanyi abaguze ettaka baali baagala abaazike ne bagaana kati essaawa eno wetwogerera kalooli ettaka eryagala beeko byalimirako ne bali bimumma era ne bagaana oli mwazika n'oli muguza baagaana kati kireka kalooli ayagala kulekana ebintu atwala byampaka maama nnyabo tasobola kulitwala efirimu egenda maaso kino kyatabula omwami kalooli bw'abanga yatuloga nga yateeka amayembe mu ttaka jagajjamu amayembe ajagajjamu egenda maaso kati sentebe bamuleeta ntege yamuleesa awo wewali akadiba yiikayo akadiba yiika eri awo egendereze ono yeekwese mu musooli ki sentebe yasooseeyo ngamba nti onywereta enjaga ku ttale wano waliwo ki siina kyendaba olaba mugira nnyo ebintu eby'omuzannyo banayi sentebe wano wadde ennyanja wonna tewali wadde amazzi n'enkuba yino tennabindabinda twandigambye ndi kuliko kalenge mazzi kati Kyeyamaani tannalaba yakabagira abagamba waliwo nyanja wali nyanja kumbe ntegalengedde Kyeyamaani tannalaba ntegeezaako kikwetegereza obulungi sentebe kugenda kwa sentebe ntege kiki gwakuba sentebe laba enjoka egukyusa mutwe buli mwaka tukusasula owuze watupangisa ulira kyeki ulira gwe mulungi ogusembayo ulira anange ebyo bye mwazika ettaka yawulira akutuse entegetege kaakano sentebe we gwamukuba n'agwa yalowooza bamukuba enkonyogo kumbe gwamukuba enkoto egenda maaso efirimu egenda maaso ndaba ekikumi yalabyeko omusota nga gukyusa omutwe ne gusaawo gw'omuntu ne gumugamba nti watuwola ettaka tetukuwa busuulu
Katuddako ew'omukulu. Kalya. Taata Jeni atabuse bamuyita Mugaya Faizo original names. Yajja kuba. Ojo otubbira amataka weeyita ki? Nyini otubbira amataka. Ababbira amataka. Ogenda okudda eno waliwo omwana wa Kaloli ayomba. Taata naye ofufuuse n'ekirala. Mama agenda okwetegereza ekiruguya. Ekiruguya kiri mu kuyomba. Atususseeko alimba. Siko badagala okuntema. Kumanyira. Ekyana kino bakiyisa bubi kubanga kyogera ku mazima. Ebintu ebimu taata byakola si birungi. Era omwana ono abibagambako ne baleka okuba ne bamutaamira baagala omukuba. Tuba tuli awo. Waliwo omutuuze alumbe taata Jeni. Taata Jeni yajja. Era wani goyita bwotyo. Gala kuzungana nga mizo zifuga olulimi lwo owulidde. Aba ina mwagala Kaloli. Taata Jeni. Ndi mukyala we. Oli mukyala we. N'ekijja kiki ate nga nammwe muli ku bunkenke. Ekiri mu maka ga Kaloli n'abaawo basula bubi. Mugambye mukyala we. Kaloli abonyaabonya ab'ekyalo n'ab'omunju. Kati chairman baabano ku kye balabye ajja kujjamu ebintu bye mu nnimiro yange. N'agamba nze njagala Kaloli kyabaakola amayembe g'agatwale nze tamanyiira. Sikena nayo Yabateze omusota gumira n'enti. Kati abantu gubanga oguli oluswa oba obuseenene. Kati ssentebe akivuddemu. Bambye engolo ng'ekubanga laddu. Saagala. Ono n'ataama. Kaloli njagala onviire mu byange. N'ayitawo. Kati aba agenda okwetegereza Kaloli. Wateeka amayembe mu ttaka lyange Kaloli gajemu. Njagala kasooli n'ebijanjalo bivye mu ttaka. Njagala ogyemu ebintu byondekere ettaka lyange n'amayembe gogende nago. Onkwata amataayi. Onkwata amataayi. Oba tewanguza gulabe. Saakugula. Saakuwa ssente. N'akwata omuggo okakasa wagula. Kaloli wagula. Kaloli wagula. Gwe. Kaloli. Mbaga. N'ewaka waliwo abalumbi. Omuntu wabeera nga wa mitawaano kamala. Era naye emitaana giba gimunoonya nnyo. Kubanga naye gy'aba asiga. Ekijjala emuluma. Obulogo bwammwe njagala muke n'omwana abalangidde obulogo sibulinamu. Saba byayogera sibimanyi. Omukyala ne bagamba denga yeyogerera ku mugende. Baba kyali awo Kaloli ne bamuleeta emisinde. Kaloli bamuleeta jangu. Eri ava kutugwa nene bamwambalidde mutuga. Eri ava kutugwa nene bamwambalidde bamutuge. Gendo jemu ebintu bye mubini. Osaka. Ya yajana we bakwata taata wono yajana kakumbi yitawo. Jakukuba akakumbi. Banange tabuki. Okwata taata wani amatayo Kaloli yazaala eryana liiryo. Yakuba omuntu akakumbinze saala kumanyira. Mwana ki nawe tubuulire. Bagobera ki? Taata bagobera ki taata? Nagamba egenda mu kagwa videos kafume mu Kasa Road. Egenda maaso. Saagala. Kati bwe mubanga muntabukidde bwe muto Kaloli ne yeetooloola emmanju. Kaloli ne yeetooloola emmanju. Kati Kaloli bwe yeetooloola emmanju. Kaloli n'atandika. Bangobye banfubutudde bangobye banfubutudde bangobye bantuzeetuze bangobye. Namagoye. Ai ebigambo bye biri wansi biwambiddwa enjoka. Biri mu lubuto. Ebigambo biva wala. Ate enjoka biba biziwambi. Bangobye banfubutudde ntugiddwa. Bangobye nze ntugiddwa. Kaloli omulogo.
n'alyoka akwata ensumbi. Kalooli n'akwata ensumbi. Efirimu egenda mu maaso. Kalooli obulogo n'abujja ku leva esooka. Kalooli atabuse. Abamutuze ku luno baleese kizibu. Kalooli ne buziba. Nagoma yembe ga taata. Basi. Saagala kumanyira nze bamanyidde nnyo bamanyira nze abanga bamanyidde. Ne kapetiddemu awo teyinza goba mmesi. Kati ku budde obuziba emisana ekyo tekibangawo. Bamanya. Sekoko zitidde nazo. Embeera obudde buzibye misana. Onagenda oyita kisaaki. Kano embeera etabuse embeera. Kano kabadde nga akava mutulo dda munda. Taata Jeni. Maama Jeni abadde awaata miwogo ku kibooko ze yafunye ku ttale tayinza kuddamu kuwaata. Waliwo embeera ejja nekusibya enjala yanguwa. Waawe mama. Kano mwereka yingi ansookeyo. Sookayo. Yamwe maanyi. Kalooli mukambwe Kalooli muzibu. Kalooli mukambwe Kalooli muka. Tubuli kize kubalema. Kalooli mukambwe. Adiswanu Kalooli si wa muzannyo n'akambaba. Efirimu egenda maaso era nga twagala tumanye biggwerawa. Kaakati mutabani wa Kalooli. Mpulira n'amayembe gatokota. Ne lisooka lidda ku ttale. Muzeeyi n'ava yava ku lugga. Naye taata olwogaga n'emisana ne kisooba kiva baloga kitaata kye. Omwana n'ayingira mu kasenge kano. Efirimu egenda maaso. Lawo ekitunula. Kati mwalimu n'agwa amayembe ga kitaawe n'abaako byabbamu. Amayembe omwana agabbye. Omwana amayembe agabbye. Efirimu egenda maaso. Omwana ngabba amayembe ga kitaawe agenze nago. Yabba amayembe ga kitaawe n'agenda nago. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Efirimu egenda maaso. Why? Nimujebale. Sebo nawe jebale ko. Manje? Ebigambo kikyate Jali. Chamani jali. Impisa okewe naye simanyi oba abadde onenga soko ogendeyo okulabe kuba sawa kasabu bingi naye. Kizibu ki? Ofunyamu okko buzibu naye. ayagala chairman. Zisa. Waje? Kanjije. Banange. Chairman. Namago yanoonya chairman. Chairman namago yanoonya chairman. Efirimu egenda maaso. Nini sentebe. Nini nigulire. Nini sentebe. Chair. Efirimu egenda maaso. Yingira. Nini mujje. Kichokudde tobulaba.
nobudde ne bwalize kubunaabwo nategedde ntaata ye yaleese obuzibu yabikola kati tukoze tutya bulungi abaana bo bayite Aneti muteo muwao mumanyi jangu Aneti jangu Chimbo wa mujje bannange baba weddagala mwagala kugaana mubadde ki muliko jangu waneno owulidde kwata ogaana ki omuntu abayamba tutu embeera eterere man kuyambe tugende Anetile chimbo yingire munju yatugende maaso bwe mukulira atena kakati okusinzira ku Namagoye kyerabye yamugamba tisoko kwate gari tulina okuleka tuyamba abantu omwana ono yazudde amayembe ga kitaawe agabonyaabonya abantu efirimu egenda maaso ogenda okwetegereza ntege ntege aluguddemu ntege era addu yemukuba abantu bonna abayingidde ennyumba zaabwe teri n'omu abadde avaayo genda okwetegereza ntege omuzimu ne gumuvaamu yawulira nga bakaaba ebiseera ebisinga omuntu bw'afa omwoyo gwe guba gulaba abakaaba tebamanyi kye bakaabira bano balaba mulambo omwoyo gwo gubalengera bano babano banoonya ono si mutabani wa Kaloli kati ono olwalaba owa Kaloli tayagala mulabako bantamaabo ninitoikowannefe n'omulya mamba yole bambi kyewazaako kinnamagoye omwana ono yategedde obuzibu bonna obukyakalanye ku kyalo bwe buva ku kitaawe era yategedde awali switch gemayembe ga Kaloli alina ge yabbyeyo okulekani ataasa abalala wamayamba oba oyagala kuyamba kyemani laba abadde agamba akooye abadde agamba tagala mutabani wa Kaloli bagagobyawo amayembe naye nona agawonya ananaagira mayembe tegananaagiraawo egenda maaso ninikwata egaali noba tusobola tuvuga n'olutalo tululwana
Situla naawe awamu no batukozesa n'ebigere. Kaakano ntege mufu. Ntege mufu. Ntege kaputi. Ate bano batyayo ebweru kuba ekyatutte kitaabwe. Baana bali mu maziga. Nkale nno bano bagenda okutuuka. Taata ali mu maziga. Taata. Abaana bali mu maziga taata kaputi. Egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Baga kaaba. Baga kaaba. Beebuuza kiki baana tebasobola kwogera. Ekise taata w'abaana Laddu eyina engeri gyezzeemu. Omanyi Laddu tebanga nkwale oba kale akabuzi nti oyinza okukatega olutuula. Kapuuti. Vaayo tokaabira wa Laddu naawe yinza okuyonka. Okaabira olivaayo. Ono baba yengedde eddagala baba naagizza. Mwana akyakaabira kitaawe. Bakaabira kitaabwe. Ekise taata babagaani mukwate bwe muti we mutakwata. Kitammwe addako. Kitammwe yandiddako. Firimu egenda maaso. Kitammwe bw'aba agenze mmwe muyinza okuddako we mutandika ebyo. Ekyo butayagala kukozesa ddagala munywenze eddagala. Kitammwe yazzeeko bwe mutanyweza ddagala mujja kgenda wayita ennaku endala. Efirimu yaffe egenda maaso. Kaakano bamulekwa. Basigadde nga bamulekwa. Tewali kyokkola. Kataata yagenze. Ani anaatulabirira? Wuuyo omuzimu weeguli. Bagamba ni omuntu afa mubiri naye ebiseera ebisinga ate omwoyo gwe gubeerawo. Kati omwana ono yajja abalabeko bambi kyekiruguya nene muline kitalo era yasuubiza ndaga ngenda kulwana bwezingirire kyonna ekyavuddeko okulabika nti taata mu alugenda yabadde kalooli kitange naye nze ebikolwa bye sikkiriziganye nabyo lwakuba ebigambo byalyo biva mu njoka naye nga limalirivu. Ndayira okunkolamu edduukooli linda bawa wabutereka egenda maaso. Nagamba ni mubenge eddagala nawe ate libava ku lusegere kubanga olutalo lwengenda okulwana ayo lwakuleka ni kusiguukulula muntu yaleeta obuzibu ajja alabula omu ku omu ssentebe gwe yasanga abadde azze okulaba ku baana bano kubanga Ntege yali munywanyiwe oba kyabanga kya bugunjufu okulabika ndi abantu nga bano ate mubaako engeri gye mubawooyawooya oba baddiriza okulaba nga tumalawo embeera eyo. Efirimu egenda maaso. Kyammwe kijja kubaddira temutya mubeere bagumu.
mukama abakuume. Kyabanga kya bugunjufu okulambula kuba mulekwa. Kale nno omwoyo oba omuzimu gwalinga gulaba abantu abajjanga okulabirira ku baana baagwo oba okubanga baggumya saako n'ebirala obuyambi bwonna obwasoboka. Kale kumbe mu lusuku wano omukulu ali eno ali mu ddagala ekali oli omulogo ngaaki kati eddagala lyali mu kunoga eno bw'asimba wano waliwo omutuuze yali azimba ennyumba. Njagala olabe efirimu egenda mu maaso. Omutuuze ali mu kuzimba nju. Ennyumba wetwogedde eri ku finishing. Njagala olabe nakyala yavaayo egenda maaso aba akyali mu kutunula agenda okwetegereza ani ali mu nnimiro yange kwa nini ye ali mu nnimiro yangu gwe gundi basi kumba onataka kuyiba ate kuyiba namna gani nze ndi mukunoga ddagala idde ku kyalo eddagala lino ani yali kuwadde kitwalo noonyaki baŋŋamba oli mubbi era oli mulogo yange oli mu nnimiro mu okolamu ki mubbiri ng'ovudde mu kibanja njagala saala kuddamu kulaba nze ano neddagala nakikubagasiya nono eddagala wano ani gwosiriwa ono neiba yali mukambwe saagala kuneesiriwalizaako anyumiriza obugaga manyira ono naddagala olinona wano wansabye lwaki tolinoga ewwo mulimu bannaiba abatasaaga kakati taata Jeni yuno azambalidde aba agenda sokolindeko ono omusajja tuwamuziika gugwo azimu kwesa songa ate omuzimu kintu kirala nnyo maama todduka nze sagenda kulabika ndi nagenda bwentyo wini ate kati gwe yafa otugagazaki omanyi wobeeramu nga oli mulamu noyogera n'omufu otya kubanga oyogera n'omufu obanga asemberedde ogenda temeyo omuggo n'agamba genda oteme omuggo ogende newa ssentebe muteme omuggo bwe munaamala ngenda bbalaga engeri ey'okukola kubanga luno olutalo lulina okuleka lulinnyibwa ku nfeete ne gutema kenko nyabo kubo nalivaako naafunya panya yafuna panya akali no wuuno mukyala aba ali wano kati byakutuula taata tuula mpaka gwe wonooyagalira tuula obunafu ndaba musajja yagwiridde eddala eddalu omusajja ono yagwiridde eddala eddalu kyekigenda maaso ne taata w'abaana bano ne bagenda bajje enkumi bagende balime tebajja kusobola banaabisobolezaawa banaabisobolezaawa efirimu egenda maaso kakali omukulu aba ali awo omukulu aba ali awo kwata genda okugenda eggolime ne bamu ssentebe ono yamuyise yamutumiriza muntu n'agamba nti oli omugenzi ntege nze yandabikire nanga atufune emiwuula kati bafunye emiwuula miggo giijo kukuwuula omuggo kiki kye tugenda ogikozesa lutalo lwakulwanyisaani kalooli kati ate kalooli alina emiggo gye gyaladdu kalooli alina emiggo gye gyaladdu n'asiikuula labetapu lengera leenya abafirimu bamulujja
abasindikira laddu n'abagoba ebweru eri naba mukazi we yamutunga fisiti fire fisiti of the incredible mother. Oli mukole sajja n'abantu balose alo wewe oddangayo okumanya Kalooli mulogo mulungi n'omukyalo we wamutabukidde era maama n'avaayo. Laba ekiri wano, laba ekiri ewa Kalooli. Vugwa kalina kino ekyana lujo kyagala nnyo kitaawe waakyo kyagamba kyakola. Bamugamba nga amayembe ngalowooza gakuzannya, bamugamba nga amayembe ngalowooza gakuzannya. Efirimu egenda mu maaso baasi. Maama netwamuziika todduka twamuziika nteke twakuziika manyire oli ne waba mukwano gwo naye nadda nga yafa. Kwata wano Kalooli ali mu kkubo lyajja. Kalooli yatabuse dda. Kalooli yafuuse omusota. Wajja egyo emigo gye mugatta kubanga olubereberye omusota omulaba asooka muggo. Kade mukwata omuggo amanya giwunye. Batobedde wano, batobedde wano. Bas bagambye olaba emisota Sebunye naawe fa labe tabu angeyo ntege gwe Sebunya baagala mutta. Efirimu egenda maaso we baagatta emiggo omusota guno. Amagezi ntege ge yabawadde gakoze. Amagezi ntege ge yaleese gakoze. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Iba kama bange ndio bwenfaanana nzina ayiba jjajja misambo gyattu mwenna mujje munwaniriza basajja bagenda kunzita nabwenfaanana banjokeza nzenna munyambe wamuzina unyiza kukukira kye bamukoze nkoko ekikola baana kati akomyewo asaba buyambi okuloga si kintu kirungi. Egenda maaso okuwa ejjajja ojo ogende mu lutalo luno olina okulwana ennyo ejjajja naye olina okumanya ekintu kimu titeri muntu wa musaayivu akweyimbamu kuba waakweyimbamu ogenda kuwangulwa. Ejjajja ekiri ku kyalo okirabye twasenza Kalooli buli kimu kitabuse. Omusenze Kalooli okugambye tugenda kulwana mpaka kwasembayo okakasa tunaawangu atya embeera yino ntegeta omugamba n'alekerawo okujja nga atutiisa bw'atyo ajjeko bulungi. Tukyagenda maaso so nga twagala tumanyi gye biggweera
omuzimu tegwagala balabanga balira kisinga tebagala gibayamba kumulwanyisa nakumukeereyesa n'agenda maaso n'alaga omugo gwe yabawadde bagwe yabagambye okukozesa amaanyi ago tegamala eri kaluuli balina okuleka ne bafuna omusayi gwa kalooli gwennyini gwe gulina omulwanyisa naye ng'ajjukira ne kalooli naye yalabuddwa mu ssabu lye erirye nti bw'aba agenda mu maaso n'olutalo luno kye baamuwadde okuleka ng'ekyokulwanyisa alina okwegendereza tewabaawo omuntu amweŋŋanga nga wa musaayi gwe kale bano beebuuza musaayi gwa kalooli ki gwe bayinza okukozesa ng'omuntu ava mu ntumbo za kalooli naye nga tebakkaanya egenda maaso egenda maaso baabu olutalo luliwo lwakuba kalooli migoba nti va mu lugambo naawe yitawo budde butuleka abana abakutte emigoba nte balumbye kalooli baagala gimukuba egenda maaso egenda maaso kale kumbe mutabani wa kalooli ali wano oyo gwolaba takanya na kitaawe ali wano owaaye tugezeza nene omusajja tika gwolino ebintu biganye kati gwatuyamba nene unabi nembiraba nembaga mumulesi nene n'omuzannyo atulisa kino nakyo katonda layika yakimma okwogera ennyo kyandibadde n'olugambo lungi sola kale naye yanguya gwe wekata Ekyaalo bagambye omusayi gwa kalooli tugenda maaso balina okozesa omusayi gwa kalooli mutabani we kati bano balumba n'emigoba nti bamusaleko nga tannavaawo kalooli nga tannabaako we yeeyongera efirimu egenda maaso bamulumbye misanatuku fayo kalooli aliwa where is kalooli gwe banoonya abalindidde damuti kalooli alina emindikizi gera kalooli yani kalooli alina emindikizi ulira okwaziirana wali oyayanyeeko ku ttaka ng'oyayana ng'olinga atalina mwoyo efirimu egenda maaso temuyinza kusobola kalooli oyo ye kalooli taseka agininkuka bugininkuse kalooli agininkuka bugininkuse kaalo kumbe omuzimu gwa ntege guguno omuzimu nabagambye muleete gwe muyinza okuleeta abalwanirire mwazze muzannyo muddeemu mugatte emiggo gyammwe egenda maaso efirimu egenda maaso toyinza kusobola kalooli mugumu alina bindikizi leeta gy'oli sebo wazze eri owanawuza muzosobola okumalako nange bamwokezaako erudda olumu bamwokezaako oludda bano emiggo gye gyabaddemu amaanyi n'omuzimu ne gujja guya gatta emiggo bamuleeta bukyobwo
kale waliwo omuliro gwa kati k'ekibiriti guba muliro ng'okolezezza n'ogwa tanuulu muliro mwaga n'abongera Kalooli alina ebindikizi so tuba tuli awo Kalooli aba ali awo kigambo kiri mu mpumi kisikatidde mu nkoona akikola gwe mwana gwe omwana yali yagenze n'amaanyi agamu kibooko kibooko n'asumulula kibooko etandise okaaba nabagambye si byangu kali kino kiba kiri eno ne maama ogenda okwetegeeza kitebe bamutamidde taata bamutabukidde bamwokyera kumukumu efirimu egenda maaso nabetapu tebagala kuyingira mu lutalo twandimuyambye maama taata bagenda mutta twandimuyambye taata ne bagatta amaanyi taata bagenda omusimbuliza wulira byuma eryo bayo kyoli taata ayokeddwa mwana n'akwata ejjambiya omwana n'akwata ejjambiya n'asooka na kugiwagalako bulungi sooka na giwagalako yasooka giwagalako bulungi agenda kutema kitaawe ono wamulumbira jambiya n'agimusuuza tojja kutataata nga ndaba si lwakuba mulogo tojja kumutta maama bamutomedde aye tagudde eri kiruguya gwe ono yanyweza ekiruguya maama agenda okudda engulu abaana betta maama ogenda okujja okutaasa ono n'afuna embukuli ennene n'alumbira wo kaakati guli omuggo newogukuba ente ewenyera bagukudde kitaaye ku mutwe ono n'akwata ejjinja abaalikwata bamutunula mu maaso n'awungirawo omuzimu gwa ntege omuzimu gwa ntege abange abaffe jako emindi efirimu egenda mu maaso bamugjako emindi gyabadde alogerako kati ate maama yagudde buyo omwana mu kumwesimattulako efirimu egenda mu maaso era awo ntege yalabanga emirembe giteredde ye n'atema Kalooli abaana bamwetidde gwe wenaasiga ensigo y'obukyayi era gy'ogenda okungula nikyo ettaka ery'obukumpanya lidde bannyinibo namwe musika ye ssentebe yalaba ng'emirembe girina okuba nigiddawo kubanga abadde aleeta obuzibu yaakoleddwako era ettaka eryali libbiddwa lirina okuddizibwa bannyinibo maama ne bamukwata asanyaladde oba amayembe agamu baagatereka mu ye
nga bamwongera agenda jjanjabibwe. Ne firimu yaffe naleka nga esemberedde etandika enkomerero n'agambye egenda mu Kagwa Videos kafume mu Kasa Road. Bagira bina Uganda tubaagala nnyo. Abadde Kibirige Mustafa ng'akuzanyiranga Kalooli. Mugaya Faizo ng'akuzanyiranga Sebunya. Muyomba Jaka Zakaria nga Ssentebe akuume. Yes, right. Yes, okay. Uliro no bwagamba. Agamba oli mwana wani. Kubanga ekyamazima gwe muntu gwe manya ayinza okunyumira akadaali. Nga tuli mu kadaala, nga tukumba, nga tuvimba, nze naawe. Kayiba bakata kokoma. Kamwana mulezi Newton Brown. Iya nenge jafa bukudemu muziki naye. Nenga sigwe mulamwa. Ekikulu kinti olunaku lwaleero. Nzize kubebaza bannanga abalabi baffe abaagalwa. Mwe bali kulaba kina Uganda ko channel ya Feni Nganzi. Mwe bali chifa bakula. Fezo promotions ye channel kwe 10 okubeera nga nkutusako ebyaka bye by'omulembe. Twabasuubiza tujja bayitira sinema mu malobozi gaba VJ bona ab'enjawulo. Otherwise unako lwaliro ali ne King VJ the voice of the people. Mwe bali kulaba filimu. Mwe bali kubeera nga mututusiza wano wetuli. Ekyamazima kyo kiri nti channel bw'ogigula wetandikira ku subscribe omu. Newe tubeera nga tutuusa akaseera nga tukunukiriza oba nga tutuuse mu 10k subscriptions. Ekyamazima muli bakabi. Nsaana nsooka ensirikira mukaawo. Tugamba ateekewo akasirikiro nsooke mbeebaze. Oba nfukamire oba nkola etya simanyi. Naye mwe bali bannange temujjangu okwo. Tubasuubiza nti ebyakabi byo bambi bikyajja. Subscriptions zo zitambule. Musharinge link season ne bannamwe mbagambe muje mu subscribing ku channel eno kwe kusibuka filimu eza buli kala. Ekina Uganda kino tuka ku ntiko. Zinawaga olwo kwate kubonola be kina Uganda obero wagira nsiyo. Obero ine tofali ndio tade mu kuzimba ensiyo. Kubanga ffe mwe tuyita okubeera nga tuliowa emyoyo gyamwe. Nga tubabudabuda nga tubabisa nga tubakuupira kesanyu. Nga tubajjako stress ze mufuna ku mirimu. Okalabirawa oli rudawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA. Banangi ne South Africa nayo je muri. Mane simanyi ngeri ya beba zamu. Nanga kyekikulu kiri nti mwe bali kubeera nga mulabira ku channel ya Feni Nganzi. Mu subscribing gwatana bakukikola nawe yakimalidda. Gamba kone munona yakikole. Akagamba akonzi nabagamba nja basomesa mpaka ku last. Akagamba kukabera kamyufu. Mbo bato na subscribinga. Ebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed. Kumabali ga kagamba ako waliwo akade. Akada ako mfega ide kanyigeeko oselectinge all. Oloja kuba ofuna notifications bwe tukwate kuteeka yo filimu empya. Sagala obirenga gwasembayo. Sagala obirenga bwe teekayo gwasoko kikanya. Adagi. Nenga ate ekyo nga nakyo kikyali awe ekyokukalaba. Twegamba ebiseera ebisinga abantu abamu tuba twagala obbeebaza mu ngeri y'enjawulo. Wabula olusi mbate mwa like nga temwa commenting oba nga temu commentinga. Omala okulaba filimu. Likinga akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook biki mumanyi ngeje ba likinga mu ekintu. Kona ku kigali ekyo obere filimu ngo gilikinze. Mumbeere eyo obere osobola kwate kubo. Kimwe tutwala ku live ndala. Likinga, sharinga, commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako. Mumbeera bwetyo. Oneka mbalikiriza omutonzi abantu alirize. Ingrid tumwebaze Nambozo Aida, Kirabo Sarah, Nushamina Fuze, Natasha, Monica, Minister Kadama, Aya Tulipu, Ahlam Kameza, Hash Greedy, Princess Mia, ategwe ndo nawo oli wakabi, Nakamya Morina, Natasha Fatuma, Enu Masekelu, waliwo mwana mwalawo aza oba mwana mwala oba mwana mulizi. Nenga munamwe bali kulaba mbebaliza wamu. Era nengamba temujjangu okwo Mukama abankumire mweraba. Amasavundise muwogo baby eno love yo sirijigaba bali nsaba